Okay, kadde kakama tukuzako mulungi aliyeyo. Good morning, tuli mu December ennaku z'omwezi ziri 13 lunaku lwa lumbe mwezi gwa Ntenvu mwaka 2022. Lunaku luno walumbe nabonno. Tusobola okugyeditinga. Ne muteekawo ki? Muteekawo olulala. Owa byasanga obireke nga ebya. Birekewo tukole ebyaffe. Ne mukole ebya mubingi bye mulina okukolako munonooza bye mwasangawo. Wama akamako olunaku soko yise ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kubeera ku front page. Kulwokuna lwa weekend 15 kirabikanga ekiri ewali nnyo. By the way lero lwakubiri nkya lwakusatu. Je nafunye abantu bange abaganya tebafunye nzijjewo nsene zange nenzifunze kolemu ebyamakulu Christmas etuuse. Baba wosinnamulabako saamulabyeko eggulo. Nadde nze yabadde very busy. Paka budde kiro. Mungamba sente zange nenziriya banna. Sema ina bayagala ogulira ekyeggulo. Zeno sente zange ez'ekinaku nno nga sisigabaga obugamba omulalu wakuwera wokwatira. Kwata emitwalo 5 kuba ku 070935724. Sema agenda kwa. Ate bayita mumanye nti bayiseemu. Dora kwata abantu 5 bokka 5 10. 5. Gomanyi emitwalo 25 tuyinza okukola mu bulamu bwo. Kwata emitwalo 5 okubire Dora. Emitwalo 25 ogolabayo nnono nga tekayo 25 maliyo omusaala gwo. Akubye nnyo. Onamba erizo 070935724 gitutereyo kaawo mukubako kati ogambe Sema agenda kuwulira ekyeggulo ntaddeko zino 5. Nga nazo zirina sala nazifuna mu simamu weekeo nga nedda. Enkyalo akusatu kulokuna tuba tulya kyaggulo. Then with Smula our front page enamaso we tugenda okubeera ebikujjuko bingi nnyo. Ebyamasanyu bye tugenda osangayo. Neno week eno tusoke tumaye dine with Smula atunimu ebintu birimu bingi nnyo. Tumaye dine with Smula nenga bananga abantu egasseko tweyanze ge Sula Motors au kusalama road mutunzi w'omotoka tweyanze ge brand shoppers osangibwa kabalagala tunangoeza abaana lunaku mpaka mu myaka 12 awo ku tripati mazima mall tweyanze ge atwegala kubaza banafa ba Sandbox Solar abatunda solar ez'omulembe mubanoonyeko abo batuwagirinde bagamba nti ensonga bagenda kubanga bagiyingiramu Buganda kumbucha ekyokunywa ky'amaanyi nnyo mu ggwanga muno abalesene ka coffee akamanyi nabo bamaze okwanga batwegatako ne bagamba nti ensonga katuzisindike ziberenga zitukaje ziraga Rona Junior School essomero ly'amaanyi lisangibwa Nansa natwala omwana waberenga yewandiisa kubanga January tali wala February bagenda okwanga tebatandikirawo mutwale aberenga ate asoma mu Rona Junior School kubanga nabo batwegaseko ne bagamba nti baberenga tugitambuza tabula property services batunzi battaka obasanga Nansa na stage eyo ku store nabo bamaze okwanga ate ensonga zino bagikonfirma bagamba tugenda kwanga twegatta ku nsonga tuberenga tugitambula nayo Arapex Star Adhesive abatunzi ba cement eranga omusanga mu hardware zonna nabo bagamba nti nedda ensonga tugenda kwanga tutambula nayo Platinum Wellness Spa ngokira webuziga bayina massage bayina chekirala bayina bakola facial bakola body waxing bakola ebintu bingi nnyo nenga ekisinga obukulu bakuddaabiriza omubirigo bagenda kubanga atensonga bagirako nifa cash kutumiddeko muyimbi yagamba yagala kujjako ne tiimu ye tweyanzege Need Fashion zoyo mwana ampa obugoye yangambe Simon ngenda kubanga ate embeera yo webale nnyo webale ddala namukwano gwangawo Amiri ku EM ami mnange saze jone nga go wange card ngenda kubanga ate njireta so naye yangambe agenda kubanga ate ensonga agibeeramu n'abalala bangi nnyo nga mu bookingidde ku simu tweyanzege twalowoozanga ekintu ekitono nene mukirowooza ate mwe mukirowooza mu ngeri ennene nnyo mwebale nnyo mwebale kubanga mula program Sumulula. Okay kale mukama kaonako olwaleero amanya abantu babeera n'abantu baabwe nene babeera n'abantu baabwe omuntu ng'oli wano obeera Uganda omulenzi wo abeereyo musize bweru oba omulenzi obeera wano omuwala abeereyo musize bweru gyakakalabiza emirimu gye naye era ng'omuntu yenna oli bw'atawo ne weebeereramu hayi munayo okole ki mwaka gumu mwaka 2 Kadama yagenda ali ku contract myaka 3 kati sokoleke omuntu asofuna contract myaka 3 ng'aliko omuntu e Kampala nze bandekako bafiirwawo naku 2 bakusanga oli mufu basanga kayo nga ndiko oxygen ng'olofaki nabikunyumiza mwana nga tuve kumpewo munanga abantu bebeereramu aye mnekyo tutagenda bagaana kale tubabuulirira kwebeeramu omuntu kati emyaka 2 Banayo pozi kyetaganga buli mwezi ku nkomero ya mwezi oyinayo dine with Smula nga gyotululira okutuukako emyaka 2 ne gidduka
n'omwezi gumu ebiri ng'olwo mubeera ate munnange ebyo ebintu fe abaana abawala obusonga butono nnyo obeerawo n'okola bwe baba abaana n'obalabirira n'owefuula bize naye abasajja era Katonda yannyamba nga siri mukazi nze nandibadde wanjawulo gwe wandisoose kwinda omogiyiwa wansi olaba Jesse oli omusajja Jesse agambako bugambi ngenzeeko mu tawuni emisana kati ng'ali eyakukuta onoonya firimu kati kanabeko firimu ssaawa 3 embeesebeese ndabeyo akazannyo ssaawa emu kambeesebeese ndabeyo kawo omuziki ssaawa emu paka kawungeezi bwe katuuka ne waliwo yagenda emyaka 3 bannange muli bazira so munnaaye kaakati ng'engeri gy'obadde weebeereramu ate oyinza okwebeereramu ate n'obulirayo yeah. Tobulirayo bw'oba ddala nga you still care about the other person guno omwezi gw'abantu kukomawo bw'abanga yagambye nti nagenda kukomawo yesaawe abadde abeerawo munnaayo omusiibule mpozi nga wasalawo siibula baziyita batya buli kyolaba ekyandikukwasizza abantu mubagane bane ogw'ekkumi munnange baba waakomawo obufumbo ng'omuntu alina omuntu ali ku kyeyo buba bwa contract nti nkwagala emyezi 11 egy'omwaka ntegedde nkufuna ogw'e12 awo kuutizaawo kati ate n'ekizibu nammwe kye mukola omunno omugambye nkwagala emyezi 10 na meka kati ate naye muguno ogumu gw'omuwadde ate n'omulemerako weefuule nga gw'otamanyi. I know buli omu akola ebibye muli bantu bakulu tuli bantu bakulu munno yakunnyinnyonnyola then nekira nammwe abantu lwaki oba tomunnyonnyola bulijjo nno tamugamba mu mwezi 11 atandise mugamba ono December atandise omunnyinnyonnyola asobola otutegeera naye ono omunnyonnyozi afi nakunnyonnyola nkwagala emyezi 11 egy'omwaka n'ebyo by'obeerawo by'oyambala ssente za wakyeyo muli kusente za kadaama nkunnyonnyodde n'ontegeera kati ate hafi gy'ogenza nekukububira I know ate ku nsi wali kintu kirumanga muntu abubanga yeekweka alo olinani awo ati tubeere bantu bakulu mwene mwakimanya muli kuki kiringa muli ku kyeyo kya mukwano buli omu ate munne bambi omuntu ono ebbanga lyabadde taliiwo ddene nnyo okutuuka okuwulira nga ali disrespect ate talina budde bungi alina mbeerawo era salina nnyo kyamanja ate n'obukoowu mukoowu kisooka bwajja nga alina omwezi gumu alina wiiki namba yeebase bwebase talina kyakola alina wiikendi alanga alambula bakika kulima kubijja nakukola kikale kinene nnyo bba wamwinako wiiki ezo okitegeera so muzimuwe muleme mulumya mutwe ne bambi kikadama nekikomo kimama nekikaaba nga lwaki toweebereramu n'okiwaayo akeezi kamu kokka ne mutijjamu ne mukola kino kikola bu vidiyo nga kina laavu wakyo tubagambye amazima nti bw'okola akasenteko ke-investing nti nkaweereza mwami wange tuli mu kuzimba nnyumba sawa yakwebereramu kati obudde buweddeyo gamenya olaba otuzikuuta wano ku nnyimbe n'ogikuutako kitundu kekama omukwano gwammwe